Abasumba abanje bakyasinza okusabiriza bakyasinza omukodo abasumba ate nomule kyogere kazi bano gaba tebagaba teri muntu akyasinza okuba omukodo ng'omusumba lwaki tebagaba kati obuzibu bwabo ekisooka bali beekugambe batayagala nakukola kati eva family yonna yonna edipendinga ku ki ku church Makula ompita nga wabagamba nga your father oba wasimanyi boyfriend ngati yali musumba otegeeza kugamba yali musumba mu olwo nakutema kola nti abadde amuweerera simanyi wa enda bwejja abadde amuweereramu kyokka oluntumu omusajja omukulu n'aweerera malaya gy'alabye n'aweerera malaya gy'alabye obukulu n'akwata abaana n'agamba baweerera wawulira tedi ng'akyogera wakiwulira mulimu abasajja banene n'okwata n'oweerera omuntu naye n'oleka omusaayi gwo abaana engeri gyabuda abasumba bali embizi olwenga abasumba bali okufa tali muntu alya mu nsi n'omusumba nzi ng'asanga omusumba wa liido izo gamba mpologoma ze zibadde zirwanira wano mukama katonda omukyala yayenda naye omusajja yasooka yes zaina n'omuwala gwe yayagala bamuyita Florence omusumba nina obukakafu kubanga uliriza nina obukakafu sobola n'okunoonya Florence katali mukono wala gye bayita wantoni mukono gwe mubuuzo batamumanyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 munafu agenda amaaso n'okubanga otugoberera n'okubaliza emirimu gyosobola okubanga weekola webale nnyo weebalire ddala muzzukulu wa Kisolomoni ndi kimwanzezize ate nkomyewo n'emusumba Pr.Sematimba Moses Weswa omusajja ono tunaatera okuba ne tukyamulabako naye tuyinza kubabuulira ogamba otyo omusumba yebale amiina ogamba ki tulina tabu neemu kubeera simati ate nga nsembadde ngamba gwe nti oli simaati tewannema bannange era bannange ababulizi batekana namusajja kimu batukubira obusaati kati ate leero bakubidde kirala leero ngese kitenge n'ebintu bino nange mbikopako gwe bikopako omusajja yantegereza okwambala saawa zinali Canada yandowooza ojja kumunamusiza ali mu kibuga Toronto bamuyita Loza Smatovu Junior mukwano gwange akimanyi oyo omusajja yantegereza okwambala muganda wa Loza Smatovu Senior Buganda batabani ba muzeeyi Mbega omugenzi Masakawanyika ebukomansi so oyo nakola nnyo naye nakola naye emikolo nakola naye ku radio nakola naye ku TV so natambula nnyo naye nze nazannyako naye nazannyako naye emizannyo mingi giwera okuzannyako ne ku stage manyi so omumanyi mbaidde kati abantu abasinga babaloza nti ndi ku kyabusumba tulunga abantu bazannya emizannyo okitegeera naye abasumba bangi abakola ebintu ebyo basumba bangi abakola nga alina emirimu gy'ekyenjawulo ng'ate n'okuweereza aweereza okubeera omusumba kitegeeza kuba ku kintu kyokka kati bwe buzibu bw'abasumba omusumba yenna kasi amanya nti kati akoze ekkanisa ye awalowooza akoze eki aba amaliriza that's why beba abasajja b'otunuulira n'abakyala boona batandika okusabiriza teri muntu asabiriza teri musa asabiriza nga musumba basabiriza ekisusse kiri ku record omuntu akyasinza okusabiriza mu nsi bamuyita omusumba
era omusumba yeekolera si kyangu kumala gasabiriza. Omanyi lwaki alina byakola alina omuntu zina omusumba gwenjagala yawita omusumba mutyaba tumiddeko owewa kajjansi omusajja golaba mulunzi akitegeera ye muntu ajja mu kanisa omusajja oyo golaba oyo ye muntu ajja mu church nga tatunulidde endiga ate ova kumusumba nga nyini ng'akwata nawe endiga ku ssente nawe endiga ekitalo kyankubasumba abasumba abasinga abasumba abangi bebakyasinza okusabiriza bebakyasinza obukodo abasumba ate nomule ekyogere kabasumba nokugaba tebagaba teri muntu akyasinza okuba omukodo gw'omusumba. Lwaki tebagaba? Kati obuzibu abo ekisooka bali beekuga bebatagala nakukola kati eva famire yonna edipendinga kuki ku church famire yonna omukyala abaana bonna nabekika bonna batunulidde awa church batunulidde kakabbo wekyokola bali nnyo strict nnyo kukabbaako era okwata ku kabbo era nakunengera nga letakwesiga nojjo n'okwata ku kabbo. Waliwo omusumba omu gwe baŋŋamba ategeka okusabako okumalako omwaka ategekera izit kololo naye nti okusaba nga kwawedde akuŋŋaanya ssente zonna ezakuŋŋaanyiziddwa oba ebbaasa abafuna abakebezi w'abakyala n'abatwala mu kisenge ekimu ebbaasa zonna ne baziwa mu kisenge ekyo kaakati omulimu gwabwe gwakugyamu ssente oteeka wali ebbaasa oteeka wali ssente oteeka wali naye nti muyingira mu luumu eyo nga tolina wadde ensawo ku ngoye zo nga tolina wadde essimu ebyokulya bireeta omwo n'ebyokunywa muyingiramu ku makya paka akawungeezi nga maze okusaba okulwa ebbaasa ezaleetedwa mu kusaba beba abasumba. Kati nokagambe ekigambo kino ngambaayo makanisa gonna nga waloolabye nga babalasire nga basajja omanyi lwaki abasumba ebiseera ebisinga badira abakyala bebabeera nnyo ku bibbo lwaki kubanga abakyala nti abakyala babamanyisi batya mangu besimba omukko oba kyekyenza okugamba bamanyi abasajja asobola okugika bwati nayisiru nakola bwati ne bwati naye abakyala omukyala bw'asalawo okuweereza Katonda kino kankikugambe aweereza n'omutima gwe gwonna tebali tosomukozesa kyonna omanyi lwaki emitima gyabwe minafu nnyo era ne wotunulira mu bayibuli kati ngaffe basoma bayibuli baali bakyala be basinga okwonoona wabakabaka bonna betuzinga tusomako wotunulira abantu abamanyi bwolaba genda ku musajja ono yali wamaanyi nnyo Samson yali mukazi kiderira yamusalako yamugezaako emirundi egisooka ogwaso actually mpaka namugamba ekyama bwogenda ku jjaffe Adamu yali Eva bwogenda ku kabaka Dawudi yali mukawuliya ate oyo ye Dawudi bamutawanyanga nnyo so abakyala emitima gyabwe gyo myangu nnyo okolaki lwakuba ate era bwe baba tebaliwo naffe tusobola tekisoboka mwebale nnyo mbatumiddeko bannange tuli ku kimbo wa updates kyembasaba muludde okusubscribinga bannange ebintu byomwera nesiraba musubscribinga abantu tebeyongerako mukikole munange ate awe naffe wetufunira amaanyi tutandika nkujja nga tukole ki tubawe mu subscribinga likinga ateeka ku comment awo tugende maaso okuba nga tusomesa abantu baffe. Ajimiti kutumiddeko nnyo Ajimiti agamba nti gwenna gendayo oba oyagala kubanga ate akulombera ku ddwa naye mukwano gwe gwenna tuteyali bintu bya ttaka naye omusajja adaali bubi naye ebintu olyawo kati byateereddemuko so oba olina gobanja oba olina kirwadde olina ekintu kyakwesibako olina omudibo olina omusiraani genda akusaalire tunoonya Katonda mu buli ngeri yonna tunoonya okubeera obulungi genda akuweeko ku pakirako asabeko Katonda abasiraamu naye mugezeeko nozeba nga oliwadde n'endala naye ng'ogamba biganye so gezaako ku Ajimiti kuba ku namba y'essimu ye mu kapande akakali awo ku mabbali oba mu kalango mweri 0752 8715 kuba kweyo ogende maaso okuba nga ate oyogerako ne Haji 0752 8715 mukubireko oba oli awo olabe wayinza okuba nga akuyambako mu mbeera ezimu oba endala okutereeza obulamu nakyo nsonga nkulu nnyo tusubscribinge tulekinge tukomentinge ate mbeera esobola okuba nga ate tetwangwira twaleka topiki n'emusumba twetudde okubeerako naye abadde bize wano wali embase wano bwafuluma eggwanga bwafuluma bwadda so naye tumulina olwaleero tuli wano wano wetazana namasuba tulina masuba bayitawo ewa mulamuzi
tobeerawo ng'olyawo onoonyawo oyinza okucakalirako n'otagitako wano ewa mulamuzi bagita mulamuzi hotel. Balina sauna, balina steam, balina ekigere, balina enkoko, balina akajuisa akalungi amusumba kabaddeko wano kafo kalungi nnyo. So okyamawoko n'otulawo n'otumyako otumizza n'okayisaawo mangu nnyo n'otambula ne wengera ku lugendo. Balina n'ebisulo ebyokusulamu, oyinza okwagala okusula ng'obudde bukwatidde muno osobola okugenda n'olaba abaana baliwo ne bakwasaganya ne weebaka n'ovaawo enkeera kukola nsi wenyininyini katonda oba ova Kampala oyitako katono nnyo ku Freedom City ate bw'oba ova Ntebe kasoyita ku Toto ne kapoliisi nako nogera katono nnyo ekipande oba okiraba nowali n'obupande obunene teguliko naye guuma gunene nnyo naye ndoza gwali bateekako bino bibaana by'omu Kampala naye tekuli bukkirira awo ekifeera oba okiraba kafo kalungi nnyo nyini bayitayo wa mulamuzi enkoko weri nungi chips biki n'ekigere ky'ente kasawuna wali obeera mu kasawuna ne kasawuna ogikolera so toyanza nnyo abatuwagira n'abawagira ekimba pesi obweyagala kwogera ku mukolo gwe nabadde Kalungu Masaka ndowooza n'eddoboozi olwo tenabakuulira nabadde bayitayo kyamusansala abantu kyamusansala banyaniriza nnyo daga yeggwe so yenze ne bakama bange ab'oku Nasalodi mwenna abampadde omulimu ogwo mwebale nnyo abasajja bali mu bintu by'empapula awo ku Nasalodi akeedi zonna ziri ku Nasalodi doni abagezi b'oku Nasa awo mbatumiddeko nnyo Miracle Printers akeedi Miracle akeedi duniya Miracle nako omusajja nga mukwano gwange yatera okumukolera ebipande bya church bamuyita David ate ono akakola w'abantu omusajja gwe bayita George awo nakolerawo abantu babiri yampadde omulimu yadde Julius Ntujja gwe nakoledde n'abalamu jja gireeta mwebale nnyo we twatambudde Musumba nkutandikira ku topiki yaffe eri gye twaleka abakyala b'abasumba oba nkusooke kuwamu nagafe wamukwano gwo omusajja waffe ewa Musumba gwekoze omutakojja Musumba yagambye nti ka pressure ke mutaddeko kangi wabula yatidde n'okutya agambye nti yandizimba ekkanisa neggwa n'afa yagambye ate sokwekwata ku bisubi bakita kwekwata ku bisubi nti agenda kugitandika omwaka ogujja ate afe mugamba kati awulira atyo gitandika kuba ayinza okufa olya kodi tekitegeeza bayiba kiri kati wuliriza nawe omanyi okutaputendi kati wuliriza omuntu akugambye ekisooka wano bamunenyiza nnyo ebbanga ddene okiwulira yasaba abantu ssente nnyingi tatandikanga kwete ku mulimu ogulaga nti azimba ekkanisa Bugingo kituufu oba otegekirizako okugamba takikolanga nako Bugingo ssente waziteekawo abantu babajjako ssente n'obajjako ssente eziwera ennyingi ennyo wazikwata bukasi nogera n'ozimbira Susan Makula n'okulamu n'ebeera nemukyakala nemuda mu birabi mukyala Musumba ase mukyala Musumba Bugingo Susan Makula Bugingo Musumba kanaawe ekyo kyokibuuza ekyo kakiddeko mukikakyokenga n'abawagizi batulaba obulaba temuzeemu okundabako mumanya omusajja ono yakoze eki zegobye ng'ekingobye kiki kuyita Bugingo Musumba tokidda nga namuwe banga ndi naawe teyayitibwa toddangamu nga tuli ffenna n'oyita Bugingo Omusumba si Musumba waawa kukananirani tekyali kananirani kiki Muhozirani lwaki eri tekyali kananirani Muhozirani muhozi gyasabira era kyolaganye muto mantu kyabaita ekigambo ekyendiga osanga omuntu nga yasoma ng'ategeera alina n'obwongo okubye nnyo bwatuuka mu kanisa n'afuuka omusiru mu kanisa neranga ezo lwaki babayita ani ekigambo kyendi walibye omusajja akaaba omusajja omulala toddamu njago kijjawo ng'amanyi kugenda kijjawo bw'ogaana nkanve mu interview yo okuyitaani toddamu ebanga ndi naawe nga tuli abantu babiri n'okwata omusajja oyo Bugingo n'omuyita omusu kimenyewo kimenyewo sinze namuyita sikuwa muyita nze kugambye njakubuza ekibuuzo ebbanga lyo lyozoolaba ng'oggyeko uyabira ku Bativali niweyabira ewasirwadda ngamba ekigambo kya buli essaawa zino abantu wamulabye olwadde buyakutte Makula siri abantu balina ennaku balina ebizibu byabwe balina ebirowoozo byabwe balina ebintu bye bayitamu nakwata Makula nakuweerera
Nyamba kakati Makula mpita nga wabagamba nga your father oba wasimanyi boyfriend ngati yali musumba otegeeza kugamba iri musumba olwo nakutema kola nti abadde amuweerera simanyi wa nda gwe jabadde amuweereramu kyokka olunotuma omusajja omukulu n'aweerera malaya gy'alabye n'aweerera malaya gy'alabye obukulu n'akwata abaana n'agenda obaweerera wawulira Teddy ng'akyogera wakiwulira mulimu abasajja n'okwata n'oweerera omuntu naye n'oleka aba omusaayi gwo abaana ku ssomero wuliriza yaleka wawulira Teddy ng'ayogera yaleka omwana wa myaka 8 takyawuteekayo buyambi bagenda mu kkooti owuliriza ne kkooti n'azigulirira musumba omulamba n'agulirira kkooti kati ng'otaika okungamba iba musimanyi musumba abaana bakaaba omukazi watte omulaba atuuse nogenda babitawate ebiyambi biyamba abaana naye ng'omusajja ali wali akutte suula Makula bwakolaki oba takyalina ssente musumba azirina ediga zikamula gwe myaka gyamala ng'abakamula yabakamula nnyo ekyokubiri alina ne wazijaawo alala weotegedde golooza lwaki buli kaseera amala ebbanga kati oyalabye omuntu Museveni ng'agenze wa erasha kati yayogeredde ekigambo ekyo kuba yagenze nani yagenze ne muwozi kati gwekimanyi akaye mwogezi wa mukozi musumba nga ayinza okubanga mwogezi wa yes ninje kana mbuuza ekibuuzo abasumba abalyo omwoyo b'emyoyo mwatandika okuyingiza mu byobufuzi bayibuli ebibagaana bakiri ngambayo mane tusoma ogumanye ebyawandiikibwa nkumanyi oli musomi wa bayibuli nkumanyi ngambayo abalyowi oba bannabbi bali nsigaba bana bafu bannabbi bali bewawulira nga beyingiza mu byobufuzi waliwo balabyeko lwansonga nti olwokuba toli mu ekkanisa ebeeramu owa FDC ebeeramu owa Nuupu ebeeramu owa NRM ebeeramu owa Jema bamunatalina naye gwe n'otuuka ekiseera n'otandika gweokube ku sayidi emu n'obwande egundi emu olwokuba kati oba musumba ki okintu kye bayita obusumba obeera taata w'abantu bonna ow'omugagga omwavu omulwadde omusumba yenna obeera taata atya oli bwajja nga mwavu mu kanisa mutwala ne bwaba mwavu ate gwesinga noteekako essira omusumba tutandikirawo omusumba alonderwa atya kati omusumba okulondebwa Katonda yamulonda laba nti abantu abasinga boogeza Katonda nti kimbo leero osobola okuvaayo nga nti Mukama yakugambye okoleki mpase owase gundi ompe sente okole kino abawala manyi obigamba sina bawala n'abasumba benyini bamanyi ng'akwana omukazi ate gamuga Mukama akuntumye tolese engombe gye batera okugira ya Mukama akuntumye twalabanga nga abatuvuma abalokole nga batuufu anti omusumba taleka kugamba nabadde ndi awo ngendo tekirooto nakulooseeko nagenza okulanga nagenza okulanga okimanyi nabadde ndi awo nejjuli walota muloote samulota mulose nti mulose namukwana namukwana bali banti wamuloota nakwana engeri gyabuda abasumba bali embizi olwenga nti abasumba bali okufa otalimu twalya mu nsi nga musumba nti ngaasoma omusumba wa liido izo gamba mpologoma ze ziba zirwanira wano Mukama Katonda mbuwozanga omusumba waliiridde oyinza gamba lwaki abasumba singa bagejja embuto nezikomere nnyo basire kulya biki ate ekisooka benyini abantu benyini babawo ebyokulya tewalaba omusajja wooli musumba wooli zisebeko ne zijja sokale omusumba okugira sikuoba otuna nakuyibwayo nkogambye abana ekidogo kati musumba wooli ye wajja kukundi bamutegeera yenyini yakyogera nabo ejuisi womusumba wanjawulo kidomola kyajuisi kibeerawo kati ngamba nasiibadde nasiibadde afuyembize kati bino basobola n'okugamba tusiibe nga tebasiiba nemusiiba abasumba basiiba ku 10 mananzibunanso siku abasumba ku 10 ali 10 natuukiza ekisiibo nekigwayo gwaba aleka ali nga musiibye nagenda kukatunulako olutendo eyo nga tuvuddeyo tukyali ku bakyala b'abasumba abakyala bano balina kubanga bakyali bato oba n'abakulu bafuna obuzibu bwe bumu
kwegamba tudde mu myaka 3 ata abato bakyasizo abakulu bakyasizo ofuna omuzibu lwaki kati omusanga bakulanye nga bakulanye tukirabira pasita Bugingo tukiraba kibala tuwenye ekitiibwa omusajja obuserwa ddala siga ati muwaana tuwenye ekitiibwa omusajja gweyita Kayanja Pastor Kayanja Pastor Sewadda Pastor Kayiwa Pastor Bunjo musajja wange oyo Bunjo Apostle Bunjo si pastor ye Apostle Bunjo ne mami Bunjo baya mugendo mwagala nga loda ina abana byazaala mchara Naye Pastor Pr.Sematimba Michael Chaze wane Omega wane wansi bata aba basajja bawe ekitiibwa ne musajja wange Pastor Makula erweza omukyala waliwo namenya Makula kati kugambe tubalaba ki bakungalo abakyala kati bwe bakulanya nabo sibayi bakulanye kati atuka ekiseera nga mulaba nga mwanyina nala kyamuliko mu kapya kugambe musumba so okubeera n'omukyala awuliza bwe bakulanye n'abeera naye n'amala gukibate musumba so okumala mulama nga ekisenge takyakiraba obaana abakyala nako omuntu amutakalaba obaana abakyala nabo balwanya ku kyaki anti nabo kati nabo anti ekireetera omusajja akireeta omukyala omusumba oba omukyala w'omusumba g'omusumba gw'oleetera embeera ekolaki okubeera bwetyo ekisooka wano atuuka ekiseera n'akuwanya ekitiibwa ekisikoze eki akuwa ekyokwera bbaawo n'akuwanya ekyokuba omusumba ntera obiraba mukyala musumba wange ng'abyogera ku TV yes manyi oli musumba wange asoli husband wange amuwa ebitiibwa ebyo amuwa ekyobusumba namuwa ekyokubanga husband kati bambi embeera nebeera nga amutya wekyo nti abasumba teekawo embeera batono nnyo abasumba beera nebakyala ne bazanya namu tebalina budde genda okuyala tuka jukira agamba ko yenyasa bidde abantu bangi emizimu agobye mingi lwatuuka bwali nga nzijamunda kumene ayendeddeyo mwamala okujja mikwano biki kati aba akyagalanga buno ogamba nti ajjukira amutya kandakukulaga nti akoye nnyo agobye nnyo emizimu mingi beekwasa emizimu gimmenya emiyi bakyala babasumba nabo benda bangi benda owekulete omule yagenda kuwaca pasaleji yabwe yenkana nedda ewaca pati omule yagenda kuwaca sikina bukakafu bwakyo naye nakiwulirako naye nawulira nti byali bituufu nakulimba naye kati nze kugambe bikakofu abakyala reti yange obwenzi bwabwe yenkana y'abasajja kati ate nekireetera omukyala oma omusuga okwenda kiva ku musajja omusajja abasumba kibatedde abasumba okufa mwaganye ebitiibwa ate tugezanga n'okwata ekitiibwa kireetebwaka kiringa nina omwana yayimba oluyimba n'agamba nti newe ndiba serebu siri serebu mu maaso mutegede yayimba ayo ne president yayimba n'enudya n'agamba ne bwoba n'ebitiibwa mwami toyina tebikola mwenna kambagambe ebigambo bino togezanga n'oleetanga ekitiibwa mu maaso ga mukyalawo toleeta oba celebrity mu maaso ga bw'obeera ewaka mu maaso ga mukyalawo n'abaana yonna nti celebrity ebitiibwa bikole ki biyambule nzirina mutabani wange ayina ekigambo kyali yaŋŋamba muta Joshua musumba Joshua ali awo kabowa yaŋŋamba ekigambo ekisumba kinasukwa kinakukwagalako nekwewuunyako ndi wavanga mu kkanisa n'ojja ewaka bali baana bange nga babeerawo nga kino kyewakolanga fena nga olwo tokyali musumba yes nze bwemba ewaka kati zosobola okunsanga ne mukyala wange bwekiri nze Juli nedda sikulimba buuza Juli nze bwembeera ewaka ne Juli tubanga banyinaze abanga mwanyinaze twegooteza n'okwegootugambye ekireetera obufumbo bwa kati kiringa olwaliro kati kambagambe ebigambo omuntu yateekeka simanyi okuwemula okuwemula kubi nga wamulidde ku lubuuto naye mukyala omuwemulemuko kyolinga ekidomola yesi olinga kino n'omwami muwemuleko naye muli aba babiri nze sokunze Juli beera nemuwemula nga tuli babiri nemugakakati wekubulete mukama yakuwa wakula
Ndio linabwagume. Choka koja Sematimba. Tejenga manesi byogera mu church. Oina time yabyo. Time yange nga ni mukyala wa. Abakyala babasumba bano. Betula benaku zinatebwa abepanka panka atebwa kikole batya. Olaba mukyala omusumba avuga emmotoka y'amaanyi esinga n'eyabba ajja ku church ajja leetimu. Akwatuka ku church alina obwalo obukwata ebitabo, alina akakwata handbag, alina akakwata akareesu, alina akakwata microphone nga amalaya mayitirivu nnyo mu church entebe bagiwunde tulali alikumpi alina eyabba balinga bakabaka batudde mu gatebe galike basajja we basi kati abasinga bikole ebintu bengambye batakolanye na musumba nga beerabyewo Kabeera byefunye akaba bulamaze anti ajja bwati kati ye muno sijja kutya mugambo yefunza babasenkoma bwabitiba byagalo emanyo kamogere kuwona abeera mumanyi yali wabitiibwa nnyo oyo omukazi niwenjoga mpulira najala nakaawa omusajja wange saafuna awo muli mirembe musumba mwetandika okugamba ebyo nasala omuntu w'omunda ffe twakuba nga omuntu w'omunda ye musajja yakutusanga kibayita ekibi amusajja batukisanga ekibi ng'otya n'okukwana naye ng'oli mu kkanisa naye ng'olya akutadde mu kibayita etiisa ng'otya n'okukwana ng'omukazi nkugamba sikunyumiza oli eyaŋŋamba mbu simanyi mukama amulaze simanyi bikyandeetera obuntu simanyi nagoba emizibu faya nina mu Jesus mukama eddamu yatula obulokozi kati Semfuma ye musajja bulyanga omuntu w'omunda n'okaaba newe n'enyemi 15 n'omusajja gwe bayita Chazi Omega oyo nga yakulidde ekintu mutabani we Michael Chazi aliasa Anna Serwadda nakitampisi akwatse nabona sajja wange mwana wa Serwadda ekiwala ekyekinyirivyo Anna obadde otambulira abakyala ababe pansi omwami abepanka beebwa nga yakajja mu kkanisa bamufunye bufunyi aye akajja bw'atyo musuma kati kankuwa example ya Kiweewesi nsonyiwa anti tuli mu kukuma pasita Kiweewesi musajja wange mwagala nnyo musuma w'ekkanisa nga meekosente yalwawo okuwasa n'afuna bwe yafuna najja afuna omukyala nga mulungi ntya naye ngomanyi nga gyamufunamu yajja simulokole nga n'okujja waliwo amulikomendi yali yakachangana musajja we eramu yamutekako akazito k'ebintu muza yava kyakyawe nga yakachanga yali afunye obuzole boyfriend yali ali ludda yaliwa ngakola mu bbaala omuwala omukasajja boyfriend w'omukyala kati ajja mukwano gwamugamba waliwo omusajja agala okuwasa kati kankuwa example nga tunafuna obuzibu ne Juli osengera nfunye obuzibu ne Juli ate nga alina mukwano gwe kangeze nti ye Wini ku example Wini amugamba kati nga Juli ayagala nyaani musajja we naye nga omusajja we nga atayisa sibaati kati Wini amugajja tugende oba omusumba oli tasaba ne bakolaki n'obwenzo ajja buvaako omukyalo yajja ebyobulokosa bimanyi ye tabimanyi kwe kubeera n'amalala agwa kati bweyajja bajja kati yajja mu kansoling Kiweewesi yawunga nalaba yemba okontrola etya ekiba obutiibi kuba mukazi mulungi naye amutuusiza ku kyokya ambonyabonyeza so beba bakola amala mbebo lero kikubuza nga nkyetegereza kati taddi alina amalala tugenda wala kati waliwo alina amalala nga gundi teddi yali wansi ng'avuga na pulimenkadde naye bano abakyala abasumba abeera ayagala V8 njaga kompeyinga Teddy ne ku Susan ayagala V8 atula mu maaso wali byayambala kati obera ogambye yakugamba Bugingo yamuwa asimanya akalega kamiyoni meka ebintu byamusumba yagesagala byogera nina abaana yenyini yabyogera kiri ku records nina abaana bana kiri ku records yenyini kiri ku records yenyini yakyogera nagamba nti Bugingo ngamukwano simanya mubiri nangongole akalega kamiyoni biri Teddy yali yambale kwa akalega kamiyoni biri simanyi asali yes niba ne Bugingo Teddy yagulirwa akalega kamiyoni biri tomanya yakisoboka
betu eyo mvude kakati ulise chima no ali ya kukakasa chiri nti abantu abasinga kuba najja mami abo bebo ababaka jja katijjo era baba ne team ku church bakirizamu anti bogano omuti bogano kutiminga naye ajja kugoba balina n'obwala babutuma balina n'amanya gabatuma protocol simanyi kati kuwame n'ogaana kachinga omuntu katika omuntu yena ngoli kusauti ngoli kugumuli konna n'ogaana kutiminga up ne mama wa church kaliko chimanti banji bawana Susan negati bamwagala naye tebana kyebakola bana muwana ngasumula ensawo kati abakole kutube bola bapacho bakole kutu mujja kumanyira abageje emitwe bageje emitwe amutali ngiuza kikubulira ombuze kibuzo kyekyo kyekituufu abakole byo nabina bakola byonna enze tambo Jessica alula byekone bye bintu bye Jessica kayanja abikole Mami Frida abikole ebyo Mami Frida kali abikoze ko Mami Frida omumanyi alikola amalala obiko abikola Mama Jessica simule bamu ebyo wala chala bula banga Mami Miriam Makungu abikola ababikola bebo yakajja ayingidde bwati ate bajje kayagala kumenya obufumu n'abumenya nama omujogalo we seta omusomba wange ddala namitanga Robin Anyanzi kati zikugati gati chala Pastor Henry jeje gari seta oyamukako umanyi naye ate oyo umanyi kubanga nasooka nenzijangawo then omusumba iba nabayo charge nga muyambye Pastor Mondo mugisha bajibata empowerment empower naye omusumba oyo nabuli kati sinategera kyatukaone omukyalo bali bamaze 27 years oyo musumba yakona bali mukasa akola bimanyi bwe omusumba bwenzi bya nonsoni musumba bwenzi byakuba obumanyi omusumba omusajja omukazi watu kesa cheka bonna bali bafu omukyala yayenda n'omusajja nayenda naye omusajja yasooka n'omusajja yes zaina n'omuwala gwe yayagala bamita Florence omusuma nina obukakafu kubanga uliriza nina obukakafu sobola okunoonya Florence katali mukono wala kibaite wantoni mukono gwe mubuuzo batamumanyi bayiga yakuyawasa n'omukazi omulala naye bagate neyo 40 naye ate n'empeto nakyagirina Robin nkugambye bubuuza musumba mubuuza Florence ewantoni ali wali ewantoni nga bazadde no n'abalongo emyaka lumusanga bagumba yes ng'omukyala tazaala yes 27 years nga giyiseewo omukyala nafa lubuto baana abo nkugambye abasumba batononya balina abakyala baabwe ate bebamu bekugambye abo nga kwekuli Aroni Mutebi Olentebe yes emusajja mwekweleki ekibuzo kino bakyala babasumba bafumbira ku nkanaga bafumbira ku nkato bali ku nkato oba bali mu bufumbo buli simoto bali ku nkato bakyala babasumba batono nnyo abali mu bufumbo nga babeyagaliramu batono kakiddemu bakyala babasumba batono nnyo anti munange bajjanga babaga nga balowooza nti banayagala omusumba amanyi buli kimu kikoze eki kiwedde anti kugambe omusumba alinga muyimbi njuga buli mwamulaba wakimanyi nti basumba bangi abaleeta abantu mu kansoni nga bonna abaze mu kansoni ngasinga bakazi be musumba yes ne batuleeri nasooka yegatta n'okwegatta n'omukazi naze akanyamu lindamu n'amuliro yaba yagamala omulya munsonyiwe kanjogera amazima ezo kansolinga ezo zirimu birala mukyala w'omusumba naye ateekeddwa okuba omusumba kuba ndaba nnyo ennaku zino anti kati kiteekeddwa manyi bakiba kikola no mulimu abamu nga kiteekeddwa batono nti ebisa bisinga abasumba basa omukyala abamu nawasa omukyala golede either abadde nga kule worship team yes akyokubiri omusumba bwawasa omukyala amafuta eki kibagamba bayibuli egamba nti amafuta agakutula ku kirevu kyani bulwobeera n'omu amafuta gajje negakola ki kati kituufu webali abamu ne batono kati abamu bajja ne babafuula abasumba ne bakibakakamu kasi nga tamanyi eri gwe mukyala wamuntu wakibolesa era abadde kuti oyi yakola sigeza essaawa zino singa musumba wange agamba Susan nti kati naye Pastor Susan byebimu ku bizibu ebisobola okubaawo naye nga mulimu abakyala
baba sumba bimmanyi nga yekyo okubulira ejabo manne sikyagala ngaye bwekiba kyaku nkugamba basumba bangi nnyo abalina abakyaga beba ashers nga tagenda na ku kituuti ngala kirinyako naye abasinga basumba kiba kikola bebali benga batali batuufu amukwata olw'ensonga amanyi bwenvaawo gwesikira kivudde mu buweeza kati business bwenvaawo gwino business yaffe oza basumba kyobula abasumba bangi abavuddewo namukyala nasigala obuweereza ne bufa kyovudde olaba ng'abakristaayo oza lwaki omusumba tomugerwa mukabamu John Michael mugerwa mutegedde omunkere eryato lyabagala mutegedde omunkere omukisa gw'ekibuga yali muganda wa Pasa Segawa Segawa muganda wange Segawa yanjiriza okuyimba nabeeranga naye nasulanga naye Segawa Joseph Segawa nze bwe nalinga ewajjajja eri emuduma bangamba ko ligende Kampala gwenga omaze tera ekampala tali misooto balya bisiike basiibana mu ngatto bansalizangane olw'okugamba jjajja lwaki tetugendulanye oyo musajja alina akayimba bakaita nengera yakale oyo muzibi naye bangamba nti omukyala yasigala mu kyaki yawasa n'omukazi musawo nkutumiddeko yasigala mu kyaki eyo namwandu bana mukyala musumba byakola obimanyi kyaki nebwa omukazi namugoba omukazi nawasa Segawa n'agibwamu ekkanisa nasemba olyanga Segawa asabira omukazi n'awasa nkugamba enkere naweerezanga ne Segawa nze nakubanga nnanga bubuuze Segawa nga Segawa akuba gita Segawa akwata gita bwati gita kati asema wamanyi mu kuyimba Segawa akwatiddeko kye bayita ekyuma omugenzi omusumba John Michael Mugerwa mu nkere ekkanisa yagwadda yavaawo Mukama Katonda tete ngambi omukazi yali musuma timusuma kwabe omukazi n'awasa omuvubuka nga yawasa muvubuka omukazi yawasa mukyala musumba so yakimukakamu okumufuula yes ate kati wenjagalira abakristaayo bareverandi bamama basomba omulaba nga tabiriimu ebyo wabeera ku kyaki ngaali mu Mothers Union ali mu ttiimu y'abakyala toli musanga ku kituuti eringi atudde eri reverand gyatudde ng'amalala agali mu bano amalala agali mu bano babajja n'entebe eringanga eyakabaka eringa na mulondo batuula eri waggulu bati ate kamagabe gama Katonda tamanyiirwa buli womanyira Katonda n'okola byonna byokola ekukumikiriza nze gamba ebigambo bino omusajja n'abasajja bendabaawo sijajinga mukusindu naye Katonda tebamumanyi osobola okumanyira Katonda naye ate endingi yo egenda kuba mbi emalirizayo Katonda tebamumanyira abasumba bazaala era kyovola abasajja abasinga bamanyire Katonda abasumba abasinga bakubiddwa basajja bona bojjuka basimanyi kiweddewo bali luddawa bibakolanga bafunanga abantu ne bayitawo ne Katonda tebamumalira mwana wa taata nkubuuza ekibuuzo kyo abasumba bazaala ebbali bibakyasinze outside yes ne baleeta abaana abo mu maka gano babeerayo ne bataboogera tebabaleeta kubanga baleeta ekanisa egenda bitegeera gomanya abasumba abaana bebazadde nga tebabaleeta bambi era babazaala nobolaba bafaada gomanyi bafaada abaana bebazadde nsina nze n'omuwala mukwano gwange sigirya mwogera yazaala mu faada namuzimbira ennyumba namukola nze simulina bafaada bazadde abaana babakyala sikimanyike nkutidde sinumba bukatuliki naye gwe mazima sirina era faaza nomu gwe mmanyi nkugamba sigamba bonna naye bafaada bemmanyi naye ate ne bazaala tekirina ekyawandiika ati faaza tawasera tazaala ku mateeka g'Abaroma ekyo sinnakyogera amateeka g'Abaroma naye nga bafaada bangi bazadde abaana kyemalina abatulaba balina bye bamanyi naye ekyo sijja kigenda mu abakatuuza nze gabe omuwala mukwano gwange yazaala mu faada abaana bana omuwala ogyali yes gyali alikyazanga oyagala mwogere nakwata abawuliza faada natandika ojuka balina abaana bebalabirira mu nfuuzi nakwata abaana abateeka nebefulanga balabirira abaana simanyi mu nfuuzi naye nga musayibu afaaza eyo saka tugende nyumba katuliki tukomewo eno tubadde nkubuuza nti bwebazaala ne baleetamu maka
Era temunyiga olaba njogere ku basumba bennyini betulimu. Musumba. Lwaki? Ne